Democratic Republic of the Congo, for nearly 15 million people, every day is a struggle for survival. Persistent armed conflict, mass displacement, climate shocks, recurring epidemics. In the east of the country, war, despite limited resources, form of assistance. Nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera updates eggwanga erya Democratic Republic of Congo si birungi ng'ekibinja ekya ADF kikyagenda maaso n'okubanga kikola obulumbaganyi mu ggwanga lino erya DRC nga ku Sunday eno ekibinja kino kyagenze maaso n'okubanga kikola obulumbaganyi ku balimi era kikakasiddwa nti abalimi abasoba mu 25 battiddwa ekibinja kino ekya ADF. Kigambibwa nti ekibinja kino kyalumba ekiro ne kigenda maaso n'okubanga kisaanyawo ekyalo, kyagenda maaso n'okubanga kyokya ennyumba z'abantu awamu n'okutemula abo abalina ennimiro, nga bino byonna byali mu kitundu ekimanyikiddwa nga Ituri province. Ekibinja kino ekya ADF kigambibwa nti kikyagenda maaso n'okubanga kirumba ebyalo okutali abajaasi okutali abakuumi, era kigambibwa nti ekyalo kino ekya Ituri kibadde tekikyalimu amagye, era kigambibwa nti ekyalo kino kyagenze maaso n'okubanga kirumbibwa abasajja bano aba ADF. Kigambibwa nti abasajja bano balina ebisi nga kuno kwe kuli ebijambiya nga balina emmundu, era bano bagenda maaso n'okubanga bakola ebikolwa ebityobola eddembe ly'obuntu okusinziira ku mukozi akolera United Nations yagenda maaso n'okubanga akakasa n'agamba nti abantu bano kituufu battiddwa ate babadde abalimi. Ekibinja kino ekya ADF kimaze emyaka mingi nga kikola obulumbaganyi mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo nga gye buvuddeko ekibinja ekimanyikiddwa nga ekya M23 kyekigenda maaso n'okubanga kikola obulumbaganyi ku byalo ebyenjawulo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Wabula ekibinja ekya ADF kyasibuka wano mu ggwanga erya Uganda, era ne mu ggwanga lino erya Uganda kizenga kikola obulumbaganyi obw'enjawulo, era nga tujjukira bulungi nti waliwo wekyagenda maaso n'okubanga kirumba abaana ku ssomero, era abaana bangi bakafiiramu ate abalala ne bawambibwa. Kakati ekibinja kino kigambibwa nti kyabadde ne target ey'okulumba abalimi mu kitundu ekya Ituri province okusinziira ku batuuze abasangiddwa mu kitundu kino, nga kuno kwe kuli Otimabel n'omulala amanyikiddwa nga Bwana Sula. Kigambibwa nti ekibinja kino kyabadde kyagala kusaanyaawo abo abalina ennimiro, abo abalina ennimiro ennene, era kigambibwa nti ye tageti yaabwe ey'okusaanyaawo abo abalina ettaka eddene mu kitundu kino ekya Ituri province. Era kigambibwa nti abantu 25 be baakakasiddwa okubanga baakafiiriddemu. Okuva mu mwaka gw'e2021 amagye aga UPDF gasindikibwa mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo okulwanyisa ekibinja kino ekyabayeekera aba ADF, era amagye gano gaze gakwatagana n'amagye aga FARDC okulaba nga balwanyisa ekibinja kino ekya ADF ekikyagenda maaso n'okubanga kitabangula eggwanga lino erya DRC. Ate okusinziira ku munnamawulire owa Amnesty International, ye yavuddeyo n'agamba nti abaami, abakyala, abaana bamugambye nti embeera si nnungi, obulamu bwabwe buli mu kuggwaawo, ng'ekibinja kino ekya ADF kigenda maaso n'okubanga kirumba ebyalo ebyenjawulo, kigenda maaso n'okubanga kyokya amayumba, kigenda maaso n'okubanga kiwamba abantu ne kibabuzaawo, kigenda maaso n'okubanga kikola ebikolwa ebityobola eddembe ly'obuntu okumala emyezi egiwerako n'oddala. Abantu bangi bali mu buwambe, abasinga tebalina kyakulya, ate abalala bazze nga bakakibwa okuyingizibwa mu kibinja kino nga tebeeyagalidde, wabula nga bali ku mudumu gw'emmundu. Era okusinziira ku munnamawulire ono owa Amnesty International yavuddeyo n'agamba nti international community amaaso egatadde ku kibinja ekya M23
223 nga abasinga mu mawulire bagenda maaso n'okubanga beetegereza agreement eyasayiningibwa mu United States ne Qatar nga bano we bazze nga bayingira mu nsonga eziri wakati w'ekibinja ekyama 23 nga bino biri wakati w'eggwanga erya Rwanda n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo ng'omwaka oguwedde gw'2025 December abakulembeze b'amawanga gano basisinkana President Donald Trump wa US era bano ne basayininga endagaano ey'okuzaawo emirembe mu Eastern DRC wabula ekibinja ekyama 23 kyagenda maaso n'okubanga nate kiddamu okuddamu okulwana n'okuddamu okuwamba ekitundu ekirala wabula oluvannyuma lw'okubanga abakulu mu America nga kuno kwe kuli Marco Rubio yagenda maaso n'okubanga alabula ekibinja kino ekyama 23 nti singa tekikomya okulwanagana bajja kubanga bakozesa amaanyi ag'enjawulo awamu n'okubateekako envumbo wabula oluvannyuma ekibinja kino ekyama 23 kyagenda maaso n'okubanga kisirisaamukko ku mundu kakati okusinziira ku munnamawulire ono yagenze maaso n'okubanga agamba nti ekibinja ekya ADF kiri mugenda maaso n'okubanga kisaanyawo amaka g'abantu kimalawo amaka g'abantu ng'abantu abasinga amaaso bagatadde ku kibinja ekyama 23 naye ng'ebigenda maaso mu territory ya Lubero North Kivu province abantu bali mu kubonaabona abantu bali mu kudduka abantu batandika okubanga bava maka gaabwe tebakyamanyi ekane mu kibira kwegamba embeera si nnungi ebikolwa ebiri mu kukolebwa ekibinja kino ekya ADF bityobola eddembe ly'omuntu ekibinja kino ekya ADF tujjukira bulungi nti kyava wano mu ggwanga erya Uganda mu myaka gye2000 era kigambibwa nti kizze kikola obulumbaganyi obw'enjawulo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo era amagye g'eggwanga aga UPDF gaze gakola kyonna ekisoboka okulaba nga gamalawo ekibinja kino ekya ADF era agasinga gali mu Democratic Republic of Congo okulaba nga gakuuma emirembe ate bo aba humanitarian aid UNHCR nabo bagenda maaso n'okubanga bakakasa nga bagamba nti embeera si nnungi mu Democratic Republic of Congo era bano balina pulaani 226 okubanga bayamba abantu abasoba miliyoni 7,3